tukubuulidde ku The Mix Media bannange ogamba oti okola kyamaanyi nnyo amannya Nkoseki pulezidenti w'e Masaka City. Waliwo olutalo lwe baluseewo ku social media awo. Abaana ba TikTok muyina empisa embi. Abaana ba TikTok nga muli b'enyaleemu mulimba nnyo. Temusobola kuddira mwana wa munno n'omuvuma ekyenkanidde awo. Ffenna tukimanyi abazadde bakeera ne bazaala abaana, naye abazadde abamu tetwagala abaana abamu tebakola mirimu gya bakitaabwe. Ekyo kiri ku likodi n'ogenda wa. Kankuwa ekyokulabirako. Taata we asobola okuba nga musawo, omwana n'aganze sijja kukola mulimu gwa busawo ngenda kuba musomesa. Maama asobola okuba nga business lady, omwana n'aganze nzigo sigwagala njagala kuba looya. Ebyo tubimanyi. Bannabyabufuzi bazaala abaana, naye taata asobola okuba munnabyabufuzi omukuutiivu, omwana n'aganze ebyo sibyagala njagala kuba yinginiya. Bannaye tuleke okuvuma abaana b'abantu olw'okuba gwe kitaawe ali mu byobufuzi n'osuubira nti buli mwana yenna agenda kuba nga kitaawe nti oba maama we naye agenda kuba munnabyabufuzi. Abaana baba ne dream ez'enjawulo. Gwe osobola okuba ng'oli awo oli ku TikTok naye ng'omwana aganze siribeera ku TikTok, njagala kuba mulimi. So kati abantu abavuddeyo ne mulumba Solomon Kampala ne mumwogerera ebikirikinike, mwabadde mumulanga ki era mwabadde mufa ki? Ani abasasula? Ffe olaba abaana bali ku social media basobola okulumba omuntu, naye teri kirumanga kulumba mwana atabiriimu. Omwana wakeera ekkubo n'agenda wakwata ekkubo n'agenda ebwetu, kitegeeza nti ebiri mu Uganda tayagala kubeeramu, naye aba ayagala okubeeramu. Naye kiki ekimulowoozesa otuuka okugamba nti kankwata ekkubo ngende ebweru? Abaana bakuba ekyeyo. Kiki ekibalowoozesa okukwata ekkubo okugamba nti katugende ebweru? Kitegeeza Uganda eba ekalubye, Uganda eba efunze. Ffenna tukimanyi. Waliwo jjene omu yavaayo nayogerera bubi nnyo Solomon, n'alaga nti akakaana n'akakwata kajja kkadde, kyomwe mukyerabidde. Naye ffe wali olabyeko omuntu nga Wanuupu n'avaayo n'alumba abaana ba Muhoozi, oba n'avaayo n'alumba abaana ba Robina Nabbanja, oba n'avaayo n'alumba abaana ba Anita Amongo. Bino emidumu oba mugyetunuzaamu gitunuze mwoyo n'oyo, muleke tunuzaamu baana. Ffenna tukimanyi abantu abakwata ekkubo ne bagenda ebweru. Uganda eba ebayinze, emisolo giri waggulu, buli kimu kiri waggulu, ebintu bya mwana waani. Kyogamba ba minisita bo tebalina baana bali bweru, ba honorable tebalina baana bali bweru nga beenyaleemu, oba bannabyabufuzi oba bannansi abalala, naye nga newaffe we bali mu byobufuzi. Baanamu abali ku social media mmwe abagezezzaako vuma Solomon, mwanisanidde ne mweddako. Ffenna Uganda buli omu alwanirira Uganda empya. Gwe oyinza okuba nga olaba bakuwa emitwalo 15 egyo ejyaddate ne bagamba vuma omuntu, naye birabidde emitwalo 15 egyo egigenda otwala omwana ku ssomero, egigenda okyusa ebyenjigiriza, egigenda okyusa amakubo, egigenda okyusa ebyobulamu, egigenda okendeeza emisolo egiri waggulu. So bannaye mulekeraawo okulumba abaana b'abantu, mulekereraawo ddala. Solomon gwe mulumba talina kye yabakola, ate talina kyagenda bakola. Era mwe mujja muvuma, mulowooza munaavuma Solomon mbu Bobi Wine amaanyi gakendeere, oba alekeraawo okuba campaign, alekeraawo okwogera ku bibi gavumenti eno byekoze, alekeraawo okwogera ku nguudo ezirimu ebinnya, amalwaliro agalimu ebinnya, emisolo egiri waggulu, abaana obutasoma, abantu okubabbako ettaka lyabwe. Ebyo mulimba, temusobola mumala amaanyi. Ne munaamuvuma, ne munaavuma omwana we, ne munaavuma mukazi we, ne munaavuma oba omukazi gwe yawasa yabaluma, mwali mumanyi agenda kuwasa buwala bwammwe. Mulimba nnyo bannange, mwetereeze. Kintu kibi nnyo. Mbaagala nnyo Nkoseki pulezidenti w'e Masaka City. Wamma Solomon ffe tuli ku sayidi y'olemera ku nsonga.